Leero njagala nkubulire yemu ku nsonga ze mutalowoozaako nnyo abantu bangi ze batalowoozaako nnyo bangi ze batayogerako naye nga ze zigenda okuleeta obuzibu mu relationships ez'emirembe gino gye tulimu n'ebiseera ebijja mu maaso. Ekimu ku bye njagala omanye nti kigenda kubeera kizibu nnyo okubeera n'obufumbo mu myaka egijja era ng'ensonga egenda okusingira ddala okuleeta obuzibu y'ey'okuba nti leero abantu bafuna bye bandibadde bafuna nga bali mu bufumbo babifuna ku bwereere babifuna awatali kuteekamu nti twanjule simanya nkyale simanya tukole embaga babikola nga tebagenze kweyolera. Okugeza leero abasajja bangi basobola okuzaala mu mukyala oba mu muwala nga tebatyaze na kukyala mu bakadde ba muwala. Mukirabyeko era kigenda mu maaso buli wamu. Leero abasajja basobola okufuna okwegatta n'abakyala nga tebeetaaze kukyala mu bakadde. Abasajja basobola okufuna buli kye bandyagadde mu bufumbo ku bwereere. Simanyi eri bakyala naye nkiwa waliyo n'abakyala today bye basobola okufuna mu basajja nga tebeetaaze kugenda mu bufumbo. Leero tulina abakazi abeera obubeezi ku internet nafuna ensimbi okuva mu basajja abaluvu. Okitegeera ng'omukyalo oyo teyeetaaze n'abasajja abo kubafumbiro. Relationships ezijja mu maaso zigenda kubeera n'obuzibu bungi nnyo naye ate nkulayirira oba nkutegeeza nti obufumbo obujja mu maaso eyo obufumbo tebugenda kubeera bugenda kubeera butono nnyo. Ogenda kuwulira abantu batono nnyo mu mwaka nga guweddeko abakoze embaga. Lwaki? Kubanga abantu basobola okufuna bye bandifunye nga bali mu bufumbo basobola obifuna nga tebataddeemu yadde ensimbi babifuna ku bwereere. Bakitegeera abantu abagenda osigala nga balowooza ku bufumbo mu bbanga erijja beebo abanyweredde nnyo ndowooza ate ku nzikiriza bakkiririza nnyo mu Katonda bannaddiini naye ate jjukira n'eddiini egenda ekendera mu mitima gy'abantu. Ekitegeera kubanga leero era abantu basobola okuba nga bajja mu kkanisa naye nga bakola gwa kujjayo naye nga relationship yaabwe ne Katonda eri wansi nnyo. Eyo gye tulaga era njagala okutegeeza nti weesibe ebbiri